Amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Weewaawo mugesa weno nze Joan Navubya. Ministry y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ng'eri wamu n'ebitongole by'obwannakyewa batongoza omwezi gw'ebyembalirira y'eggwanga nga tweteekerateekera okuwunzika omwaka gw'ebyensimbi guno okuyingira omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2023-2024 nga n'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja egenda kusomwa ku lwanga 15 omwezi ogujja. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu Ministry y'ebyensimbi Ramadhan Gobi agambye embalirira ejja eya trillioni 5.2 n'obuwumbi 7 essira balitunuuliza nteekateeka ez'okwongera ku nnyingiza y'abantu ezimanyiddwa nga wealth creation. Agambye ebyenfuna by'eggwanga byongedde okutereera ng'omwaka gw'ebyensimbi guno oguggwako 2.5 ku buli 100 bw'ogeraageranya omwaka gw'ebyensimbi guli 2021-2022 ebyali ku bitundu 4.7 ku buli 100 ng'omwaka gw'ebyensimbi ogujja basuubira byakukula okudda ku bitundu 6 ku buli 100 n'okweyongerayo olw'enteekateeka ezibagiddwa gamba ng'amafuta, ebyensuubulagana, enteekateeka za parish model n'ebintu ebirala. Ekibinja ky'abavubuka n'abayizi abasobye mu 105 bakumbye ne boolekera Parliament olwaleero okulaga okusiima kwabwe eri ababaka n'omukulembeze w'eggwanga olw'okuguma ne bayisa etteeka erirwanyisa ebisiyaga mu ggwanga lino ate President n'alisaako omukono okuwerera ddala emize gy'abacerupe gye bagezaako okukakaatika ku ggwanga. Bano abavudde mu University 13 bakombye mu mirembe okuva ku Emerald Hotel wali awandegeya. Obubaka bwabwe babukwanza omubaka wa Bugiri Asmani basalirwa ku lwa Speaker wa Parliament. Ono ye yayanjula etteeka lino mu Parliament. Abavubuka kye bakoze olwaleero kikakasa bukakasa nti enteekateeka ey'okuyisa etteeka eno yali etuukiridde era esaanidde nti era ekyakolebwa ku olwo bye birowoozo bya Bannayuganda. N'olwekyo abaali balowooza n'etteeka lyabasaalirwa oba lya mwami Museveni oba lya Right Honorable Anita Amongo olwaleero abavubuka bakimenyeewo. Abavubuka bavudde mu universities ez'enjawulo, bavudde mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, ekiragira ddala nti baleese wano amaloboozi g'Abannayuganda bonna. N'abo abagezaako okututeekako obukwakulizo bakimanye nti eno ensonga y'Abannayuganda. Mu mawulire amalala ekibiina ekitaba bannabyabutonde ekya National Association of Professional Environmentists nape bambalidde gavumenti ne bagamba nti yevunaanyizibwa ku kugwamuko olutindo wali ku mugga Katonga n'okwonoonebwa kw'ekitundu ku mwasanjala w'oluguudo lwa Kampala okudda e Masaka. Bano bagamba olw'omulugube n'obutafaayo eri obutonde gavumenti ntakera ezzeewa abantu layisinsi ezibakkiriza okutaagulataagula obutonde gamba nga bano abasima omusenyu mu Lwera n'abalimayo omuceere. Senkulu waabwe Frank Mulamuzi agamba basse baperereza nnema esituka ekugire abatyoboola entobazi nga buteerere nga yeefuulira ddala na mpulira zibi. Okuvaako mu mbuga z'amateeka Nakapante w'omukazi omukozi w'awaka w'emyaka 25 agambibwa kukabawaza kana ka mukama wake emyaka 4 gyokka agoddwako gw'okujjula ebitannajja. Ono ye Alice Kiza asimbiddwa amaaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu Isaac Muwata ne yeegaana ogumusomeddwa bw'atyo n'amusindika ku alimanda Luzira okutuusa nga 22 omwezi ogujja. Bagabadde agessaawo eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.